Omwogezi w'eggye UPDF ekibinja ekisooka Major Charles Kabona yakulemberemu enteekateeka eno ng'alambuludde ku ndwadde ez'enjawulo ezijjanjabiddwa nga zino kwe kuli amannyo, pressure, abakyala ab'embuto nga babalemeddwa okujjanjabibwa basindikiddwa mu ddwaliro ly'ekibinja kino erisangibwa e Kakiri mu nkambi ey'amagye. Endwadde ezibakolako wano bakola ku ndwadde ez'amannyo n'endwadde ezaffe eza bulijjo ne bakola ku bakazi abalina embuto antenatal services ne bakebera omusaayo tutuze ne laabu eri awo ate ne bakola n'okukomola. Singa abasawo baffe basanga tebakusobola kusinziira ku bulwadde bw'olina bayinza kugamba ojje mu balakisi yaffe Kakiri kubanga tulina eddwaliro ddene ate likola ku bantu ba bulijjo n'abaserikale. Major Kabona ategeeza nti UPDF efaayo nnyo okulaba ng'etuusa obuweereza ku buli bantu abali mu bwetaavu ng'ategeeza nti abantu abasukka mu 5 be bajjanjabiddwa. Naye okusooka n'okwebaza abakulembeze b'ebitundu abagezeza kulaba nga information yaffe etuuse ku batuuze. Abantu baze bangi nnyo kuva olunaku olwajja okutuuka ssaawa zino tutuusiza obujjanjabi bwaffe ng'abantu nga 5. Major Kabona asinzidde wano n'asaba abantu okwettanira amalwaliro okusobola okwekebeza endwadde ez'enjawulo kibayamba okuzijjanjabisa amangu nga wanaasuubiza nti UPDF yakugenda mu maaso ng'ewa abantu obujjanjabi ng'emu ku ngeri y'okutumbula ebyobulamu mu ggwanga. Gamba singa obeera mu lwadde jangu mubarakisi ofune obujjanjabi obwa bulijjo. Singa basanga tebakusobola bakulifaalinga n'ogenda bombo. Kati eyo enkola yaffe atujja kubanga tugenda mu maaso nga tulaba nga tutuusa obujjanjabi buno ku bantu baffe ba bulijjo mu bitundu byaffe bitubeeramu. Wellington Serebenga ye ssentebe w'ekikandwa asimye omukulembeze gwanga Uganda olw'okufaayo ennyo ku bantu ba wansi naddala bwe kituuka ku nsonga ez'ebyobulamu. Byonna nsobola okubaza pulezidenti nga chairman w'ekyalo ky'ekikandwa okubeera nga obuweereza butandise okutuuka ku muntu ddala owa wansi. Teri bantu kye basinga kwagala nga byabulamu. Omuntu omulowoozaako kubanga bagamba nti obulamu bwe bugagga. Era musaba kino kyakoze kireme kukoma wano kigendere ddala mu maaso. Asinzidde n'asaba enkola eya PDM okuggyibwa ku miruka eziba wansi ku byalo bannayuganda basobole okugiganyulwamu. Ne ssente za PDM era nja zituukire ddala ku LC level ku 1 kati kikoma ku parish ne nsaba president kituukire ddala ku LC 1 ku kyalo nga buli kyalo kirina osoyita okumanya nti aha kati olwaleero babeera nga buli LC bajja abantu buli kyabajja abantu 13 kyokka ng'ate abantu bangi. Njagala ekya PDM president akyongeremu amaanyi. Abamu bafunye obujjanjabi n'okusinda ddala abakadde abatawanyizibwa zi pressure basimye UPDF olw'okubalowoozaako kubanga badde n'obwetaavu oba obuweereza ekika kino. Era nga katufaala ab'omu wansi tulabira ddala nga tuyambiddwa nnyo era tutusanyukidde nnyo kyebakoze. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.